negatiddwako mukulu Sserwanja Ese. ndi naye wano ngenda kubanga mpayamu naye omulaba yanekedde dda mu bagiyita busuuti Ese. naye abasinga bagamba kanzu nti yanekedde dda abamu mpulira bagamba mutega nswera abantu kanzu ebagiwa amanya mangi ina amanya mangi zisimanyi oba mutega nswera ina ebitiibwa bingi era bitiibwa ese ina ebitiibwa bingi ese nsanyusa okulaba nange simekusa bulungi alhamdulillah se mbuuliza ku bannayuganda abatulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simye nnyo okufuna omukisa ogwogerako nammwe bakadde bange mikwano gyaffe bannayuganda mwenna. Amannya mpitibwa Sserwanja Idi Mubaraka. Nga abantu bangi booli awo bamanyidde mbifo ebyenjawulo. Naye nga inshallah gye tunakoma ne programu eno buli omu ajja kusobola okuntegeera oba oli awo inshallah. Wow. Tweyanziza mwami Sserwanja ono nze kyemujjukirirako nze kanti bagambe y'anaatunnyonnyola ebirala byalimu neki kyakola mu kiseera kino naye ng'era n'ekimuleesa onaku olwaleero alina okusoomoozebwa kwayiseemu okumala ebbanga. Kiswazze onaku olwaleero tusheyaringemu naye okusoomoozebwa okwo kwayiseemu ebbanga eriwerako ng'agamba nti akusirikidde okumala akabanga akawera naye olw'olunaku olwaleero n'agamba nti kanzijje mbeeko nekyenjogera ku nsonga eno. Naye nga mumanyidde nnyo ebiseera biri nga Seya akyaliwo ngamba Alhaji Nassa Ntege Sebaggala nga tannatugendako. Omusajja ono ye yamuvuganga nze at least we natandikira okubanga njogeraganya naye mukyaza ku programs ez'enjawulo mukyalirako ewakaawe era ku programs ez'enjawulo omukulu ono ye yalinga abeera naye mu kigambo kya transport. So simanyi oba byakyalimu oba si byakyalimu. Seyo mujjukira Seya tomujjukira mukama wange okyakiikako mu famire tokyakiika oyinza n'okuba wali eri wali munyonyi nga tokyagenda nawo. Esewo ensonga esooka kansooka enjogerako ku Seya Sabala musaasire ebyamusobako kubanga yali musajja wange nnyo. Nafuna omukisa oba oli awo bannayuganda abamu kugo bataafuna kugamba nembeera nti twali ba mukwano nnyo kyenyinza okugamba kuba okumanya twali ba mukwano yalinanga emmundu n'emmundu eyo ebiseera ebisinga nze nagikwatanga nze nagikwatanga pisto mu nsawo mwe yabeeranga n'ebisumuluzo yalina ebisumuluzo byali bingi ebigula wala ebyobugagga bye so nze nabikavalinga oba nze nabeeranga nabyo ebiseera ebisinga. Naye ekintu kimu oba kale bingi nnyo bingi bye naaba ku Seya naye waliwo ekintu kimu kyenjagala okunyumizako ku bannayuganda. Ebiseera bingi twabeerangako mu ntalo z'amataka kuba nga omanyi abagagga bagula amataka babeera n'amataka. Kati ebiseera bingi bye twagendanga mu mbeera ezo wabeerangawo abakayana wano abataka abakyamaani abapoliisi n'olumu nze namutaasanga naye ng'ate ebiseera twabeeranga tugenda mu by'amataka ate mundu yagirekanga waka teyagendanga nayo. Naye nga mubuuza lwaki tojjanga na mundu mu mbeera nga zino ezenkayana nagamba Idi sagala kutuuka mu maaso ga Katonda wange ng'engalo zange ziriko omusaayi gw'okutta omuntu. So oyo yali Seya n'ebirala byali bingi. Yali musajja mugezi banga mu butuufu bw'otambula n'emmundu n'ogenda nayo kyangu okutta omuntu mu buvuyovuyo obwo kyangu okutta omuntu kyangu bwe kityo bwe kyali. Oba tomussa oyinza omukuba essasi kituufu ate nga musango. So ye Seya Seya alina ebyobugagga ebiwerako. Seya yali musajja nga okuba nze yakibingambira ate nga ate nange mbirambula ne mbiraba yangamba yali azitowa obuwumbi 40 40 billions. Seya bw'atyo bwe yayogera. Esebo naye nga kituufu obuwumbi 40 billions 40. Esebo era twabeeranga mikolo gy'abagagga inshallah bwe tuba tufunye time
nigikugamba naye nga bali abagagga ndowooza nze nababeerangamu nga kisaati kyenyinza okugamba olwaka kisa nti nafuna omukisa okukola ki naye nga wali tosobanga kubatuulamu nga babyemuke bano bakirumira n'abalala abasajja abayitirivu nnyo abagagga mu Uganda muno naye nga bo babeera ne meetings zaabwe nga zabagagga totuulayo eri nga tozitowa so wafunanga omukisa omuwerekerako nembabeeramu so bwe batyo batambula kuba abagagga baba n'entambula zaabwe abagagga batambula n'abagagga bannaabwe yesebo ebyama byabwe babyerekera yesebo so kyekikuleeta olunaku olwaleero ku mukutu wano okubaako nekyetwogera ensonga endeese mukama wange mwami Kisubi nsaba buyambi bo kubanga ensonga eno badde ngisirikidde olw'obutaagala nnyo kweswaza naye gye nkomye okugisirikira ate gye nkomye okunyonoonera nfiiriddwa emikwano n'enfiirwa bizinensi n'enfiirwa n'amaka kyenyinza okugamba gyekomye okunyigiriza so kwe kujja olwaleero bannayuganda ngibategeeze oba oliawo Allah ajja kunsaasira nebyenkola binaafuna omukisa kuba nfiiriddwa ebintu bingi lwa kintu kino kimu kiki ekyo so egimu ku mirimu gyange ng'oggyeko ogobwa driver ng'ate era nze ssentebe w'abamutaasa drivers owners and passengers association ate ng'era nze CEO wa company eyitibwa Baraka Natural Products ebakolera ebizigo mubimanyi okuli Zamzamu okuli Albert Sauda okuli Mariamu n'ebirala ne sabuni mubimanyi bakasitoma bange ababikozesa yesebo nalimbira byiku amina sebo era bikoledde ddala abantu naye inshallah olwokuba ekyo si ekyandeese tulikimanya olulala nibaze ku ebyo omulimu omulala guno ng'ate gwo gwampewa bwa Katonda kyenyinza obbagamba ng'era ge mazima amatuufu esebo ni musajja muwandiisi wa bitabo naye nga mpandiika bitabo bya buluŋŋamu oba bya bukkiriza bwe ntyo gwe gumu ku mirimu gyange naye ku ntandikwayo okuwandiika omulimu guno oba ku ntandikwayo okuwandiika ekitabo kino kyenjogerako bannayuganda bamukimanyi muze mukyala kutujja social media kitabo kyekyo kubanga nkimanyi esebo nti saagala tutambule n'abantu baffe abamu nga tubalese esebo nti bw'olabisibwa Mukama okubanga owandiika ebitabo kitabo kisofa kyewakawandiika kitabo kino kiyitibwa Tawhidi oba omugaati gw'obulamu engabo so nkozeemu ensobi nti leero sisobodde kujja nakyo naye inshallah ndikireeta naye ng'ensonga enkulu size kulanga kitabo wabula nzize kwogera mbeera gye mpitamu okusoomozebwa kwe mpitamu okusoomozebwa kuno kuzze oluvannyuma lw'okulabisibwa Mukama esebo kati Katonda bwandagira okuwandiika ekitabo kino kuba tuluŋŋamya bantu ki be tulina okitwalamu oba olugendo ki lwe tulina okukikwasa so yandagira mwaka gwali gwa 2009 kuba kino kiri myaka 16 emabega nti wandiika ekitabo esebo ekikwata ku ki kikwata kusomesa abantu Katonda kirimu okwejjanjaba endwadde ez'enjawulo kirimu ebintu bingi kale buli omu omuntu byetaaga okumanya bwe kitu bwe kiri so mu kifo nalina okukitwala kirima kindi bakiyita American Recreation oba American Club edda bwe yayitibwanga kifo kikuŋŋaanibwamu nnyo esebo kifo kikuŋŋaanibwamu nnyo Abamerika kati munaye we ntuuka mu kifo ekyo ne mbabuulira okusinziira nga we nalina okubagamba ekitabo maze kiwandiika esebo bwe nasangawo mbanyonyola nga bwe nalina okubagamba oluvannyuma bandaga okutuula naye waayita akaseera ate abapoliisi bano era nali mu kanzu ng'eno abapoliisi bano abalwanyisa obutujja bambala ebya bbulaaka bajja ne bankima ne bantwala ku poliisi ekibuye bwe bantuusa ekibuye enkeera ne wajja omusajja neyanjulira kale ne banzijayo oluvannyuma lw'okunzijayo ne wajja omusajja yandaga nti avudde ku American Embassy mu kuneyanjulira n'ensonga y'ekitabo bwe bityo byali then oluvannyuma olw'okumaliriza okwogera naye
ate abo abasajja bano abajasi waliwo abajasi bensubya nti be batambulira ku president kati ate abo bo be bankwata ne banteekako empingo bamala okunteekako empingo ne banvuga ne bandeeta ekkololo awo nga ku Amerikani nga ku embassy ya Rwanda opposite awo side y'Ekimanga waliwo ebikomera kukimu kukikomera mwe banteeka bantulugunya ne bampisa bintu bingi kugamba nga bondowooza oba baali bandabanga bana abasiraamu oba bebaze bakubo oba batu ebintu bibalwanagana nabo simanyi banaye nze sikolangako bintu ng'ebyo sibibeeramu era ne mu kiseera ekyo nali sinajoyininga abantu baseya nali sinakola bino bye mbagambye nali musajja dereva wa taxi ate nga ndi muyimbi era ndabeeranga ne bamisa Kisemakulu abo ba Geoffrey Taya ba Jeno Megadi ne music wange bannayuganda abamu mumanyi video muziraba nali muyimbi mu kiseera ekyo gijali emirimu gyange nga weeyitaani erinnya Lion of Africa. Lion of Africa. Esebu. Kyenjagadde okumanya nga tonnagenda wala. Esebu. Nti ekitabo kino bw'omala okiwandiika. Esebu. N'okitwala ku American Club. Esebu. Lwaki bakukwata? Kabango bw'otuusa awo ogambye bw'okitwalayo ne bakukwata ne bakutwala ekibuye ku poliisi awo sitegeddeewo. Ekitabo kye kikutwaza ekibuye ku poliisi nti lwaki wawandiika ekitabo? Kakati obuzibu bujjira eno kanzikize nti yali nsobe yange naye ng'ate ye yali sigino ya Katonda wange gye yandagira okukozesa. Mu kuwandiika ebitabo muno tubeera n'okulabisibwa Katonda atulaga ebyo abalabi batasobola kulaba. Kali mu kiseera ekyo baali bano nyawo omusajja oba kale kambagambe nti ebintu ebimu bye muba mwetaaga okumanya for oluusi tuba tumanyi ebiri kyenyinza okugamba. Kali nagenda n'enkozesa ensobi oba kanjita ensobi naye nga kwali kugera kwa Katonda nti yali andaze Osama bin Laden we yali ali mu kiseera ekyo. Kati Abamerika nga njagala kubanyonyola ebyali mu kitabo kubanga balinamu obubaka bungi nga Katonda abawoninga bye bazze bakola mu nsi n'ebirala nga obiraba ng'era olaba omuliro gubokya n'ebirala. Kati kodi gye nalina okubakozesa nalina kubalagira wali Osama bin Laden because Katonda yali andagawo era ekifo kyennyini kye nabagamba gye bamusanga oba gye bamuttira. Kati kino ndowooza wali obalaga nsi mwali nali mbabuulira Pakistan bali e Kampala nti bw'otuuka e Uganda bali Kampala Kampala ogenda Nakasero mu kitundu bwekiti namugamba ali Pakistan era gye nabagamba. So bw'atuuka ku American Embassy oyagala kati mugenda ku American Embassy wano wagenda kubawa kitabo wagenda kubabuulira Osama bin Laden waali kati byombi byali bibiri nga byetaagisa naye nga nkimanyi mbabuulira ekitabo tebagenda kunzikirizamu because abantu abasinga obagamba Katonda tebabitegeera obagamba ekitabo tebabitegeera bo banyumirwa nnyo okuwulira ebyo bakola ki bye baagala okumanyisaayo kati Katonda kwe kunnyamba nandaga Osama bin Laden we yali ne mmanya nange nti mba mbabuulidde Osama bin Laden waali ate mansobola n'okubanyonnyola ebiri mu kitabo bwe kityo yali ensonga ssebo kati luvannyuma munnaye so bagamba otya bw'otuuka wali n'ekitabo kyo nabagamba nzize kubaba Osama bin Laden manyi waali bwe kityo yali ensonga enkulu kati bano abakuuma ku American Club eyo be bayita bano abalwanyisa kubanjagala ensonga eyo eveeyo kubanga kiyinza okubaawo obuzibu bwe butandikira awo obuzibu bwe butandikira nti bw'otuuka n'obagamba nze manyi Osama bin Laden waali n'ekitabo kyo kisitudde ne bakujimba ne bangi ebizibu biri mu nsi muno muganda wange abasajja oluvannyuma lw'akaseera katono ne bajja ne bankola ki ne bankima nga nze ndowooza biri ize bagenda kuntwala mbabuulire male muveeyo okumaliriza bansuza mu poliisi ekibuye enkeera ku makya enkawungeezi omusajja we yava ku American Club oba yava ku American Embassy nga bwe yaneyanjulira namutogeramu ne mubuulira ekyali kindeese kale oluvannyuma ate abajaasi awo we banzija abajaasi banvuga paka Kololo oluvannyuma lw'okuntuusa ekibuye bansuza mu kkomera kati ku makya nensiibamu olw'eggulo saawa nga 9 ku 10 ne bajja ne bankima munda waliwo omusajja asobola okumiitinga yalinga ggwe nga munene bulungi kanyama naneyanjuya nga avudde ku American Embassy ne mubuulira ensonga nga wenzi kunyonyodde zaali zintutteyo
kale oluvannyuma yandaga nti anzikirizaamu era nandaga nti ali wamu nange naye ate afuta ddakiika ntono nnyo abajaasi babiri ne bankwata ne banteeka ku mpingo naye nga bali mu mbeera y'abaana bakuuma pulezidenti ne banteeka ku mpingo baali bambadde bitya baali mu magye gano bali mu combat nga ziringa z SFC eso bwekityo bwekiri eso biseera ebyo yaliyo ba PGB bwe batyo bagiyita baali tebambala nga bwe bambala kati nzijukira ebiseera ebyo baali yalinga yalasha bwetyo balinga balasha yalinga erimu onjukira sikyagijukira bulungi mu myaka gigenze naye nga yalinga wogitunuulira kuba twali tubamanya era nga olaba kati nti obalaba n'obamanya nabali era balinga bali banjawulo kubali bwekityo ekyali kati oluvannyuma abasajja bankwata banteeka mu mmotoka bantunuzamu pisito banvuga bantwala Ekkololo opposite n'embase ya Rwanda esaidi ekyemmangala kuba mubiseera ebyo nali sigimanyi simanyi naye kati bwe mba nvuga mpitayo nembikola ki nembitegeera kale munaye bantuusa mu kikomera bantulugunyiza bankubye bambuuza wo wali osamabina kugamba nga bo balinganga abaagala nti nina amazima amalala nina ekirala kyebagala okunfunamu bongera okunoonya information ukikyomanyi ku butujju kuba wagamba weekuusa omanyi Osama bin Laden waali abasajja bankubye bantunuzaamu pisito bankola ebintu bingi kale namala ennaku nali ŋŋaanyi n'okulya emmere yaabwe kuba bagezaako okumpa emmere oluvannyuma neŋŋaana nekitwala ennaku nga 4 naye ngaemmere nga mbeeraliikirira okubanga emmere gye bampa okuba nga teriimu bizibu so okutuusa olunaku lwalinga lwa 5 nenzikiriza okugirya emala okulya enkeera ku makya nagenda okulaba amagye gayiisaawo baali bangi ku luno baali bangi ng'era bakakkamu omujaasi omu najja nankima nantwala owali mukama waabwe musajja nayogera nange mu ngeri ennungi omujaasi naŋŋamba kakati tukutadde naye ekitabo tugenda kisigaza nambuuza bye nali nabyo buli kimu nga bwe kyali mbimunyonyola nali mbigere kube nga tonazeeka Kibuye naye nzize ne ssente naye ssente nazigabira abasibe nga ndi Kibuye kukomera ne babizirya sage byonna babimbuuza kale oluvannyuma omusajja ngamba tukutadde n'ekitabo ojja kifuna oluvannyuma kali munaye nemanya biteredde kate wamala okunta bakuteerawe baali bakwatidde mu kikomera amagye we gamala okunta ate abaleeya era nabo nga baali bajja kyenzikiriza ne bankwatira mu kikomera mwennyini ne baŋŋamba tula mu mmotoka eno kati ne waliwo dereva yali agivuga kali kamotoka katono ne banvuga ne tusibira paka Butabika wetuuka e Butabika mbagamba banaye nomundeese wa kifo kye mundeese nga sina buzibu bwonna nga tebanzikiriza okujjako ate omujaasi omu omanya balina engeri gye babuzaabuzaamu omu yeefuula mukwano gwanyumya naawe obulungi ate omulala ngaakucunya kati bwe bati bajjanga bantawaanya nomunyonyola nolaba nti ategedde ate omulala nakufuukira ekizibu so ng'omulala alinga ali kusaidi yange ate ng'omulala tali kusaidi yange kale oluvannyuma balina omukyala gwe bankwasa e Butabika omukyala nasooka ayogera nange mu ofiisi nga tebanantwala eri mbalwadde mu ofiisi ye kati bano olongolo bagenze bamaze okumuwa ebiragiro bye kati bamunkwasiza kuba eri we bakuteekayo tosobola kutolokayo mukyala ŋŋamba okusinzira oluvannyuma lw'okwogeramu naye kuba twayogera naye nakakasa nti sina buzibu ku bwongo naŋŋamba okusinzira ebiragiro bye bampadde sikkirizibwa kutassaawo eno naye ngenda kukuumirako ano akaseera then oluvannyuma ojja kukola ki ojja kgenda okugjako n'ekirala ky'oba okola bw'olaba abalalu babayise okugjayo amakerenda genda ogapiikinge naye togamira mbeera nakyo ekyo kyomukyala kyeyaŋŋamba bw'otuuka e Butabika eyo balina ebibuuzo bye bakubuuza oba bakuggyako musaayi kulaba oyimiridde otya kiki ekibeerawo awo nga bakutuusizaayo bakutwala butwazi ne bakuteeka mu kasenge tewaliiwo examination yonna gye bakolako nze bosi manyi bigende bo bwe bakola ku balala nga babatutte naye nze kye nalaba ku nze kyali kyakwogera na mukyalo oyo
yambuuza engeri byazzemu nga bwe mbikunyonyodde bwe kiti bwe kyali kaye naŋŋamba okusinziira ku biragiro bye bampadde abakulese wano sisobola kukuleka kasitaawa eno okugenda naye ngenda kukuumirako wano then oluvannyuma nja kukuleka ogende mpozi n'ekirala olaba nga bayisa abalala okujja amakerenda genda ogapiikinge naye togamira konze kale nnyabo kale naye oluvannyuma bantwala mbalwadde abalalu era nembeera ng'omukyala bwe yali aŋŋambye kati ekyanyamba nagendera mu kanzu era ndowooza Katonda kwe kunnyamba kuba eriwo otuuka balina biyunifoomu ebyebutabika ebyabalalu babikuwa naye nze tebakimpa so ndowooza oba lwakubanga nali mu kanzu kyenyinza okugamba kati munnange mu balalu be nasangayo si bonna nti baali balalu ndayira ale yantonda bangi bajjanga ne baŋŋamba nti naffe munnaye tulinanga ggwe naye batupangira ne batupangira waliwo omujaasi omu yalubba ettaka lyange yeyansuula eno buli lwengezaako okuvaayo yannemerera bankubagaiso bampita mulalu abalala famire zaabwe zennyini eriyo n'abaana abakwata bakitaabwe ne babasuula eyo olw'ebyobugagga ngayagala kutunda ttaka agamba taata yagwa eddalu essebo zonna ensonga nazisangayo eyo so omwo mubaamu kugulirira mubaamu ki kubanga ebiseera ebisinga lwaki nkubuuziza wali nti baakubuuza ebibuuzo balina okwekizamininga balabe ddala omuntu ono bwe baleese mulalu si mulalu era omuntu bw'alabanga buli kyakubuuza leero ennaku z'omwezi mmeka gwani amannya go n'akubuuza ebibuuzo ebitambula bwe biti asobola okumanya nti omuntu ono mulamu oba si mulamu ate nsuubira ne mu mateeka oteekeddwa okuba nga gwatwala omuntu ebutabika olina ebbaluwa okuva ku poliisi ekakasa nti omuntu ono ddala muki mulalu naye byonna tesina nakimu kye naliko nti babaluwa abasawo oba mu ddwaliro ddala okitegeera naye tewali nakimu kye bakola ki kye bankolako so eno yali misoni eyali empange oba eyali ŋŋenderere ndowooza abantu bano engeri gye nali mbaguddemu nga tebanneetegekedde oba bandowooleza kuba bantulugunya nnyo ekololo wano bye wayogera ebyo era bwe mbadde nzija nti osanga bye wayogera byabaleetera okulowooza nti osanga olina ekikyamu ku mutwe oba ku bwongo bondooza kwe kutwala ebutabika balabe singa kyali bwe kityo bandibadde bafuna ebbaluwa era etwalayo oba n'ekitabo kyange balibadde tebakisigaza kyemmanyi kuba tosobola kugamba nti omuntu mulalu ate n'osigaza ekitabo kye so kitegeeza n'ekitabo balina okukimpa abantu abamu bageziwala n'afuuka omugezi ennyo mu bugezi n'agwa eddalu naye nga tamanyi nti alalusi naye ng'abakulaba bagamba omusajja ffe twasomanga n'abaana ng'omwana mugezi abamu baalaluka n'omusanga ku kkubo okwo nga ategeera naye nga gw'olaba nga mutuufu ezimu zaavaako omulalu aba mulalu omulalu aba n'obubonero bwe era ebikolwa byo bikulaga nti ono mulalu n'ebigambo byo biwulira nti muki mulalu ate n'omulamu aba mulamu okitegeera mwami nze ku byenkoze siri muyivu nnyo sijja gamba nti nasoma nnyo genda waggulu naye ate nina abantu abalina PhD nga tebasobola bikola ne oba omuleesano nga yasomera mu Oxford University nga tasobola kukola byenkola kati bingi byenkoze bingi ebyemikono abaana bye bakola aba PhD bangi tebasobola kubikola naye ng'ate nze ate awo nsukkirawo ddala kola ebintu bingi nyambye abantu bangi naye baddokita bennyini mbayambye eno gye baakutwala eno baakutulugunya batya kubanga awo enjagala okumanya okutuuka okujjayo ne bakutwala ebutabika ebimu ngenda kwogerako ebimu bakuba mbooko bakunyiga birala bakola ki ngenda kwogerako ebimu ebirala ngenda kubyesigaliza Katonda yenna nyine kubimanya naye ng'okunkuba bankuba bansamba enkizi lwakuba ebbaluwa z'abasawo size nazo bansamba enkizi zonna zaakosebwa n'ebino emmere ebibandiise ebyo okuva olubuto lwange obulamu bwayonooneka kyenyinza okugamba kati ate ebutabika bantuusa ebutabika mu kiro bankubirayo ebiyiso waliwo abasajja bwangera ningaga yebase naye nga nabo tebaali balalu baali nga basirikale kyenyinza okugamba naye nga bali mu ngoye z'ebutabika naye nga bategeera sibaali balalu
bankuba ebiyiso kali mu kuzuukuka wano nga bamaze obbenkuba. Waliwo omusajja omulala yali yefudde mukwano gwange ng'alinganga oke mu kusooka yanyaniriza ng'alinganga ntegeera bwe bityo naye ng'ate nsimanyi eri musajja mukulu ng'ali myaka ndooza nga 6. Kali omusajja ono wano mu kumala okunkuba ebiso mu kuzuukuka omusajja anambaka n'anteeka mu mikono waggulu n'abagamba nti ono temujja mukwatako, temujja mukola ki, temujja mukola nga mukola abalala. Kali buno obusajja bwali abasajja baali abamukuba ebiso kwekubuzaabuza nti abagambye ono omusiraamu tasoboka, ono omusiraamu tasoboka, naye nga baali bamaze obbinkuba. Kale oluvannyuma lw'okubinkuba ate obulamu bwange bweyongera okwekyawa, kyenyinza okugamba nafuna okwekyawa okutandiko, nafuna okwekyawa nembeera nga akugamba sifaayo kyekibadde ekintuuseeko okitegeera embeera gye nabeeramu. Era obudde bwakya waliwo omuvuka yajja n'agamba munnaaye banzibako ettaka lyange mu kizungu munandeeta n'asula eno naye nkulaba g'ogenda kola ki, ogenda kufuluma nga nebyayogera mutuufu sibitegeera wabula mpulira kubuulizi ebiyiso biringa ebyakusuula eddalu nabyaki tebyansula ddalu olw'ensonga ffe tubeera ne Katonda waffe tulina kyosobola tukola nekikola ki nekitukosa okujjako sometimes tukakkana bukakkanyi netumanya nti kati embeera tulina giyitamu mu mbeera bweti kyenyinza okugamba kuba sometimes n'okukkiriza nti oli mulalu ng'omuntu kyayagala okukulabiramu nakyo waliwo ekikufuula ekikuleetera emirembe kyenyinza okugamba kati bwekityo kati nalina okukkiriza soba kuba ekiyiso esebo embeera n'ekyuka kati ofunye obunyiivu nfuna kugamba nembeera awo ng'okutegeera ntegeera ng'olaba oli ambigamba naye nembeera ngamba nga sikyafaayo kikintuuseeko oba ondabidde mu mbeera ki okitegeera bwentu kintu kyenafuna. So era oluvannyuma nenkeerawo omuvuka omuyajja nanyumiza bamubaka ettaka lye mu kizungu nampa siripa, yali mu siripa kuba nali sirina ngatto mbigere, nampa siripa nagamba naye gwe nkulaba ogenda wano wajjawo abasawo bwe baba bazze bagambe nti toli mulalu bajja kuleka ogende. Ayi munaye abasawo ne bajja, bwe bajja ne mbagamba bannaaye nze bandeese wano bwenti ne bwenti naye sina buzibu bwonna ku mutwe ndi mulamu. Kati yali abakulira kwe kuŋŋamba ffe twakutegedde dda oyagala kuwamba nsi. Ne ŋŋamba era olwakyogera ne bampitako tebanfaako ne bagenda munda. Kati bwe bagenda munda jjukira story eno abantu ngibayitirawo kungulu naye mujja kubimanya ebirala inshallah. Nali mu kugenda mu kkomera eyo nali ngenze ne kanzu 3 kuba kyali kiragiro kya Katonda. Kati nali nyambaddeko kanzu emu, kati kanzu ey'okubiri nagiwa omu ku basajja oyo gwe gambye yansitula mu bbanga oluvannyuma lw'okunneeyanjulira wano nga mutuuseeko kuba ye yangamba sebo mukama waffe twajja dda wano bayangamba najja dda wano nga nkulindiridde ne ku kanzu ezo ninako eyange. Kati obeera mu bukkiriza obwo bwa Katonda obeera n'obubonero bw'olabirako n'ogamba waayi osanga kibu ekiti Katonda kino ekkubo lyantemedde era olwakyo ŋŋamba ekkanzu nengikwata nengimuwa. Kati munaaye omusajja ono n'agyambala. Kati ku makya bano abakasawo we bamala okuyingira munda tebanfuddeeko ngenda okulaba ono omusajja gwe n'adda ekkanzu ng'ava eri mu waadi ey'abalalu ng'atuula ku geeti. Kati ate mu kaseera ako omusirikale n'avaawo akuuma geeti, omusirikale wavaawo geeti ngenda okulaba geeti nzigule kyenyinza okugamba era nafuluma bufulumi ngono yatudde ku geeti omufo wabeera omusirikale ne mutwera salaamu nenvaayo. Mu biseera ebyo nali nsula Konge ewa Nabikande ku lubiri lwa Nabikande awo oba ku ttaka lya Nabikande bwe nali nsula ewaali mukama wange omusajja omuyindi ab'Ekonge mumumanyi Muzeeyi Singi. So awo nawangaaliranga nga bwe nkola emirimu gyange. So nalinya bodaboda ne ntuuka paka Konge. Era ne ssente nali siina wadde 10 nva Butabika. Boda yandeetera nusu kanaana, waliwo omusiraamu awo yazimpola nenzimuwa owa boda nandeka. Kati awo kwe kuwona seba abasajja mu mbeera bwetyo olwo ntuuse Konge. Kino kikosa kitya obulamu bwo n'ogamba n'okutuuka okubanga byokola tebikyatambula n'okufiirwa amaka nga bw'ogambye okikoseza obulamu kubanga abantu baffe bangi babasibye
ne bavaayo obulamu ne buddamu. Wekikoseza obulamu bwange mu kiseera ekyo natya okuddamu okugenda ku mirimu okukola nga ndowooza abasajja bano bajja kuddamu bannumbe bantulugunye naye nti okuddamu okusula we nali nsula nga nkimanyi bajja kunnumba era kye nakola kwe kugenda mbato bange ensambya ne mbabuulira embeera gye nali mpiseemu kati nga omanye entegeera y'abantu ate abamu waabanga akulabye omunyonyola nti badde butabika bantu te butabika ate nga okulaba embeera gy'oli museeya bulijjo gyakumanyiddemu kuba ekyukira abasajja bantulugunya ndi mu sapanu zira nzirugala engoye zindimu ziddugala kati na bano nga baganda bange bengamba nti basooka ne banzikirizaamu nti byenjogera bituufu bampa naye ate bagenda okulaba nga ate saala akuddayo okugenda kukola bagenda okulaba saala akuddamu kusula wange nga bwe nabeeranga ne bagamba idi ano alabika ddala kiki mulalu yafunye obuzibu kati nabo ne bandabira mu kifaananyi ekyo nensooka mbeera ewaabwe okumala omwezi mulamba kyenyinza okugamba nga sigenda kukola kati nabo ne bakkiriza nti ddala idi yakola ki alabika mulalu ne babitegeeza waka baali babitegedde dda mu kyalo Masaka eyo gye nzaalibwa kuba nze lwakuba saabeeyanjulidde naye nga nfuuka Masaka mu Buddu ni mutabani w'omwami ayitibwa Muhammad Mubiru omugenzi eyafa nga jjajjange Cosman Nsubuga abeera ekyajubi eyafa eyeebase ku mutala kyajubira kati oluvannyuma maama wange ye Madina Nakyeyune naye ali mu mbirizaawo so nalina okugenda mu kyalo kye nnyinza okugamba baganda bo nabo bakulabanga yavaako kati ate gw'obitegeera otya okudda gye wasulanga wali tolina mukyala omukyala mu kaseera ako nali siina kyenyinza okugamba nali siina mukyala omukyala namulina naye embeera eno ey'ebitabo we byatuukira omukyala yali ali lubuto kati Katonda andagira okukola ki okumutwala mbakadde bange gye mbeera baba bamulabira ndowooza yali ye Katonda amaze okulaba nga ebijja mu maaso si biki si birungi era mu kiseera ekyo omukyala yali mu kyalo kale ate nange nzija nva mu bizibu bino ate nga nange gye nina okugenda kale oluvannyuma lw'okutuuka eyo obulamu tebwali bwangu nali ndowooza nti ngenze nga ebirowoozo bigenda kukakkanamu ate buli yawulira nti Idi yazze yagudde eddalu buli lunaku nga bongera kubikkiriza kale nga nzijukira abasajja be bampisizaamu nga obulamu nina kukkiriza n'ekyo abantu kye bakola ki kye bandabiramu so ate nekyasinga okutawaanya abantu era waliwo kale ebyantawaanyamukko nga nkyaliko mu kyalo eyo kati ndibibabuulira kuba nakugamba nina ebizibu bya mirundi 2 kino kimaze emyaka 16 kyenyumya ate waliwo ekimaze emyaka 20 so ebintu ebyo bibikoseza nnyo obulamu bwange naye nga bwe bulamu abatusajja bwe booli awo Katonda butuyitamu naye gye nkomye okubisirikira ate gye bikomye okukola ki okumbonyaabonya so bodda mu kyalo bwe nzira mu kyalo buli yawulira nti Idi yagudde eddalu ne babikkiriza ate nga bandaba kuba nabeeranga smart nga ogambye nabeeranga ne bajofu taya baani abo kugamba nga bandaba ekifaananyi kye bandabyamu kirala ng'ekyo kye balina okukkiriza naye nga nnaku wendi ku mutima abasajja gye bampisaamu ye ntawaanya nti okudda ku mulimu okukola nti okudda we nasulanga okusinziira okutulugunya kubakola ki kubantulugunya kati munnange nenzikiriza okuwangalira mu mbeera eyo kati mukubeera ate mu kyalo kati bano nga omanyi ate tuba ne families nti ab'eŋŋanda ate wabeerawo olusi empalana ze batubaako nazo nti olusi abantu abamu oba baganda baffe osobola okubeera eno Kampala obatwalira ebintu oba family ebyo bali nokola nga bakusanyukira n'olowooza nti oba oli awo mikwano gyo naye sometimes ate omala okubeera mu kizibu ate otegeera emitima gyabwe nti bano ate si mikwano gyange kituufu kati oba oyagala okumanya mikwano gy'emituufu sebo kati nange ku luno Katonda ate wandagira nti ate family oba mikwano baganda bange be nazaalibwa nabo mulimu abamu nga ddala balabe bange batandika okuteekawo embeera ndowooza nga balabanga aze okubba ebyobugagga oba amataka ga mmange kyenyinza okugamba ebiseera ebisinga abasajja babalinzi bwe mujjako mu kibuga eno
bwe bigaana nodda mu kyalo ese otandika kucunya bali waka ese na kutunda buntu bwewaka so abo nabo tobanenya kati ndowooza kyekifaananyi kye bandabiramu kati okumaliriza bagambye mama ngobe waka mama agezaako okungoba kati olwo omukyala ye nali namugamba asokadde ewaabwe embeera kulembera yaliyo kati nemugamba asokadde ewaabwe yakubuuza ki ekyatuukawo embeera gye yali namubimugamba nabimunyonyola naye kati nga womanyi nga bwe nkunyonyodde nti nalina okwekyawa kwe naliko nga ebizibu byonna so yabigatta biyitirivu so nga nina okusobola okubeerako n'ekimu kale omukyala lwakuba ate naye namugamba ogende wabwe teyagenda kale olwo tulina abaana babiri andekera omwana omu kati agenda noono omutwe yali yakazaalibwa kale ate nze nansubira kuba namugamba sooka oddeko ewammwe male okuteeza embeera male okuva mu mbeera eno inshallah nja kukomawo tujja kuddamu tubeere ffembi kati ye nga omanyi ndowooza kale ffenna twali tukyali bato kuba yali muto nange nali muto kale ye ate yasigala mu mbiriizi wabwe teyatuuka yasigala mu bamu ku b'enganda zange awo mu mbiriizi wabwe teyagenda kati ebiddirira tuyagala kyogera ngenda tujja kutuukayo sebo ebyaddirira abaganda bange abo bambadde bubi bangobe waka tuviire sina wendaga olwo eno neje nalindi ebintu mu nyumba abaganda bange era abalala babibbamu babigenda byonna ne nyumba ne bagikukuluku n'okugenda mu kyalo nali siri wagenda naye oluvannyuma lw'okuva mu baganda bange nasookayo wange ningamba byogenda mu kyalo kambireke ngenda okutuuka ate gye nali nsula ate nga mukama wange obala ndiyo dyangamba baganda bwe baze ebintu ne babikola ki ne babitwala kyokka nga ate tebangambyeko wadde kigambo nakimu so olwongudde eddalu babitwala ate babitwala babitunda olwabitwala babitunda butunzi kakati nemanya ebintu nkomye kyenyinza okugamba mu kaseera ako obwongo ne bukola ki nenzikiriza era kwe kugenda mu kyalo ekyo ensonga yantwala mu kyalo nga bamaze okunzibira ebintu wano kale bwe ntuuka ate eyo aye nayo oluvannyuma lw'ebiseera ne banneefuulira bonna ne beekuŋŋaanya nga boogera ekintu ekyo tuve waka tuviire kakati balaba sivaawo nga sina wendaga n'omwana ne bagamba omanyi kati bo balina pulaani zaabwe zakubba ttaka lya maama kuba maama alina ebibanja 9 nga binene byebyatukuza byebyatukuza ebyo byali bya maama nga ye ng'ogyeko ebya kitange naye ebyali bya maama nga ye kwe twakula kati nga ate maama twafuna obuzibu nti yatuzaala mbasajja ab'enjawulo kwe yatuzaala mbasajja balinga basatu kinyinza okugamba kuba omu atukulira taata wuwe ali naddako awo n'azaala abaana nga 5 bana kali ate awo n'alyoka afuna taata yazaala nze ne baganda bange abalala kati famire ne gyebeera nga eri bweti era gye byaggwera ate bali abo yasooka ate be bakulu kuffe kati obuzibu ne bujja balina amagezi mangi kyenyinza okugamba balina pulaani zaabwe oluvannyuma wali omusisita wange ayitibwa Nakawanda yatukulira oyo Nakawanda Jennifer si musiraamu yayingira mu nsonga n'afuuka ekizibu awo okumaliza maama amutaddemu pulaani ezegunde ezekisiru oba ezekifera mubalidde maama biki wanokyakaliwo ddogo nawe ojja kutawanya tutundewo idi wabalemeddewo ajja kuvaawo ffe katukufune gye tukutwala maama bamusitudde nebatobanga n'abaana abato abaaliwo babatutte gye babatwala ate ne bakola ekyobusiru maama ne bamutwala mu ssabo mange ne muto wange Hadija babatwala mu ssabo eri ekinoni ne babakuumira eyo nga babaza kutunda bya bugagga era bwe bakomawo waliwo mukwano gwa Museveni ya musajja amuyita Ajerias Nyindo yakafa weeyo bulasana lwengo so musajja oyo banabulasana bamanyi yali musajja mutono era ye musajja yavuganga President Museveni nga tannajambuliza ng'ali muyekera yono yali dereva we so bamukwano nnyo bali bamukwano nnyo ne Museveni era ne bwe yafa bannayuganda mujjukira Museveni yakuba esimu mulumbe n'abuuza mwabiraba ababiraba so omusajja oyo abantu bano basisita bange oba baganda bange basooka ne bayita abaguzi ku kibanja oba ku nyumba ku kibanja kutwana naye abaguzi tebakigula okutuusa lwe baleeta oyo Nyindo Erias n'akigula kale bwamala okigula sente bazirya
bagenze ne kubibanja ebirala babikakanyeko nawe batandise okubitunda babikale kyenzo gambe nabyaggwawo awalo neyo nabamu byali awadde okumulimira nabo ne babiremera ababenganda ze bwe bityo obuzibu ne bugira dda mu family avanyuma lokutubeera embeera eyo nyira zango byewo waka aguze ekibanja ngobye kituufu bamuguziza aguze era nalina okuvaayo omwana namulekera taata wange yali amulabirira kuba taata alina amaka abiri nenzija e Kampala omanyi okudda e Kampala okomyewo rawundi eyokubiri sina mulimo sina wensula sina kyakulya ate ntya n'okugamba nti ngenda wano ba wano naye nga ate nina okudda era mukudda e Kampala nga bwe nakugambye ku ntandikwa nti tuba ne Katonda mu bye tukola bino byonna Katonda atubuulira wadde oluusi tuba munaku ne tubonaabona naye ate Katonda akulaga ebijja mu maaso n'agamba kino kiseera kigumire naye bijja bigenda kuba birungi kitegeera kali kwera ku najjira oluvannyuma lwa bano okungobaganya Katonda yandagira ate abantu be nalina okumiitinga abaali balina okukyusa obulamu bwange nga mu bo asooka mwalimu Seya Agina Santegese Baggala mubiseera ebyo yalina meya wa kibuga Kampala ngera nga bumanyi bya Katonda byewunyisa nga nebuuza nze ali mu mbeera eyo engeri gye ngenda okumiitingamu omusajja ng'oyo nga ndaba sikisoboka naye nga olina kubeera namukkiriza weebuuza gy'onaamujja oli meya wa kibuga nga ndaba tekisoboka owokubiri yali agitwakola dda Kiberu Sulaiman muganda wa Agikaddu Kiberu ne Aga Sekalala bwe batyo ye family so mwali mumanyi Abannayuganda musajja mugaga ali muwanika waitoda yakunganyanga sente zonna ezasolozebwanga so naye yali munene kati Allah andagira okumiitinga abantu abo bakyuse obulamu bwange naye ng'ekyamazima bwe yali andagira nga banene nga nsina we nsotandikira so yandagira ngende watwakola dda ampo okusula aye nandagira miitinge Agise Baggala anongoseza obulamu bwekityo bwe kyali nva mu kyalo ngamba mu kyalo kati otandikira wangu otuuse ayi wentuuka mu kibuga nalina ogenda watwakola dda okusooka okufuna okusula nga Katonda bwe yali aŋŋambye naye ndiba bizibu kubanga esibo simanyi Katonda bwakulagira ova eri ojja ewange era oyinza okujja ewange nange neggamba ono mulalu esibo nenkugobera ebweru nongobera ebweru kati entuuka twakola dda nasulanga ku lubalaza awo erukuli awo bamanyiiwo erukuli nali manyiiwo nasulanga ku lubalaza awo naye nga twakola dda ajja yasooka najja nambuuza bulungi mu kusooka nga tuli bamukwano nagamba hati nogwe nandikwaddewo okusula nze saabimugamba nsaabimugaako nti nzoba nzize kumpa kusula nandikwaddewo okusula ebyo ebizimbe byange byonna kalina zizolaba zange naye bonna abasulamu tewali n'omwapa ssente bonna basula bwereere nja kuwa okusula kati ndo nga bweti we tubeera ajja nasaagasagako nange ne baka ku lubalaza emyezi ena ndi ku street ndi ku lubalaza lwawo wensula kati oluvannyuma kulabanga mulalu yali andabanga mulalu yali andabanga nga mulalu kyenyinza okugamba lwakuba kale nga bo sometimes babeeramu embeera egamba ono aliko empewo z'ekika babeera n'entegeera eyo so kati kyekifaananyi kyeyali andabiramu kale kyenyinza okugamba kati ndowooza ate oluvannyuma oba yamanya bino ebizibu ebyantukamu nti oba bajasi bankwata biki ebyo kati oluvannyuma lw'okubitegeera ate we yajja nangoba ku lubalaza wangobawo ate naye Katonda ndagira okuddamu nkole kati awo kwe kusumuluka nzizeeyo mu takisi nzizeeyo muvuze takisi wange gwe navuganga obulamu bukyuse kati ate baba wenzirayo ate awo yitodda nayo we bagigobera bamala okugigoba Elias Lukwago n'agitambira bamala okugigoba batwakola dda nabo babagoyo mu maofiisi bonna Katongole bonna bavuddemu Katumba Sengoba bonna bamikwano gyange abo nno kati babagobye nvuze waliwo ne zango Kale Sulaiman oyo naye yali mukwano gwange yali chairman wa stage yandeeta ne mu taxi bonna kale ate oluvannyuma lw'ebizibu ebyabatuukako balwadde abamu bafudde ozango twakola dda bonna bwe bafiira kati oluvannyuma lw'emyaka gitambudde nvuga taxi ate awo Agise Baggala waleetera obumotoka n'Abachina
mbujukira friendship friendship ne quick taxi kati munange mfuna omukisa mu kunoonya aba driver abalina okubuvuga kunze gwe batuukira ate bwe bantuukirako ne bampa obuvunaanyizibwa oba ne banneesiga mangu kyenyinza okugamba Katonda simanyi ng'eki gye yanfuulamu mukwano gwabwe ne babeera nga basobola okunneesiga n'okunkwasa obuvunaanyizibwa bafunira badrivers abalala era badriver bonna abaali bavuga omuloko naddala abasookera ddala bonna nze nabafuna abavuga 05 ku Sheraton 0 Kinga bonna nze nabafuna ne mmala ne nzitegekera ne stages mu kibuga kuba stages bano mukuzijja China yali akyali meya awo yali amaze yali avuddeko bano program gye bali bazireeteddeko yali y'amasimu nti oli omuntu ajja gikubira simu emunone wakolaki ne mbagamba nti ekyo tekijja kukola ne Uganda olw'ensonga mu biseera by'amasimu gaali matono bannayuganda nga baagala nnyo ekintu okukimanya nti kiri wano kisangibwa ne mbagamba emmotoka tuzikolere stages kati baali tebagirina plan ya stages nabitandikako mu mwezi gumu nali maze zikolera stages ziri 50 mu kibuga muno bifo bingi era emmotoka mu luvannyuma lw'okuzikolera stages zatandika okukola nzikola ddala bulungi nnyo nembeera nga ngenda ku radio TV nsomesa ku motoka ezo business netambula neyeyubula ne muvaamu quick taxi start taxi kati obuzibu bujira seya ne tutandika owulira nti bamugobye obuzibu bwagira nga omanyi nti endowooza business wegejja mubeeramu abantu abayingiramu amafitina gaali mangi kale kyenyinza okugamba amafitina gaali mangi okumaliriza abali abachina abekyanze biki abaagala seyo mujja mu kintu waliwo abali mu gavumenti abalala bali kiagalo kirwanyisa abakikuba kati ate nga nange mwenyini awo batandise okunwanyisa nga omanyi nti bannayuganda abasinga bakulanga ovuddeyo ate batandika okukuba amajja amafuwa yaye buli omu ajjayo kasasiro yenna kati awo n'ebyanga ate bitandika okuzuukukira awo yagwako eddalu atukulembera biki nga badeva biki era badeva batandika okwekalakaasa nga bekalakaasa sebo banwanyisa omulalu yatukulembera banwanyisa olw'ebyo jjukira ate nze nabetwalira ate nga betwala banfulumya mu kintu nga omanyi ye Allah tali azaamanya era waliwo mission gye bampangira kuba nasooka kubeera chairman waabwe ne banwanyisa oluvannyuma lw'ebyo ebigambo kale okuba seya yali aneesiga kuba seya yali musajja mugezi yali mugezi Allah yali amuwa okumanya okutalina ate nga si muntu goteekamu olugambo n'alutambulirako ye yali yeetegeerera nga ye kati bwe banwanyisa kumulanja kuba chairman ate seya nampa obwa manager nembeera operation manager ate nga era nze mbakulira kati yawo ne bibalemerera kati balaba bibalemeredde ne basalawo okwekalakasiza ddala kampani bagyonone aya bannamawulire bakubira okujja okuwandika ensonga zaabwe ne babagamba tetusobola kujjawo nga Sserwanja Eid Mbaraka yatuyise mugende Sserwanja Eid Mbaraka wakkiriza awo tujja kujja akati ate ne bajja ne banneegayirira ne bagamba naye sebo twagala kwogera ku kino na kino bagamba ngera nze nina okutuusa ensonga zange naye nga mmanyi misoni yaabwe bagakufulumya kintu era abamawulire bajja nze sitole gye nakola era mawulire abagawandisomako mugajjukira ojja kusangamu nga gasoma nti Sserwanja Eid Mbaraka yakuliddemu okwekalakaasa kuno nze okwekalakaasa saakuliimu naye olw'embeera gye baali banteddewo nga ate nze mbayambye kuba ezo mmotoka nze nazifuniranga abasaabaze nze nazitegekeranga nze nazifuniranga spares nga ngenda mbakiddeawo ekatwe n'abalala baali bimanyi nezeeyimirira kuba abachina baali tebalina program yonna gye bamanyiwa naye Uganda nga baba bategeera bintu bya China so nalina abasajja baali bayivu omwo nga balina zidiguli naye nga bonna ate nze mbategeerera nga sente bazirya ku magezi gange naye ate nze nga tebanfaako kitegeera ne ngamba kakati awo kintu kiba kigwa kikole ki kale mba kimusazeewo kakigwa era so nekigwira awo wojja eng'ombe egamba nti ebintu bino ebyakutuukako bikufiiriza ebintu bingi sebo bantu kali kakuyita mulalu kakati bino byolimu
nabyera waliwo we katuuse kakati webimbonyabonyereza nga we nkugambye nti oyo omukyala we nasookera ddala we nali naye oluvannyuma lw'okulaba embeera yali entuuseeko yafuna omusajja omulala era weeyombiriize bwamufuna omanyi omusajja okulagira mukyalawo agende amutwale ewa kitaawo yaba amugaba kwegamba bamaze okubeera bombi naye nga balina genda ate wa taata wange yabakkiriza nti babeere bombi. Taatawo ng'akola ngaani mu kapa eyo kugamba ono omukyala teyali waffe yaliwo enondoozo simanyi nondoozo omusajja yamuwasa kugamba bamala okubeera bombi amugamba neetaaga okumanya oba gy'ova ng'ate alina mutwala ate mbazadde owa kitange kale ne taata wange ndowooza nakkiriza oluvannyuma lw'embeera eyo yandiko mu kaseera ako gye nkunyonyodde n'abaleka olw'ensonga baali bamaze okubeera bombi ate nga be balabirira n'abaana mu kiseera ekyo. kye sitategedde omusajja taatawo si yamuzaala omukyala taatawo si yamuzaala kakati ate taata munaddiiri taata si afumbiza bantu anti nkulaga ebizibu ebyaliwo nti ebizibu ebijja mu famire basireba wakwataganira kumukola ki ebizibu ebijja kati ng'omusajja ndowooza yatya n'agamba ntutte mukomusajja okitegeera kale ndowooza nga ye kyalina oba kyali nikino mweyimirire oba kugenda mu famire yange kukakasa kati ye neyekwasa nti agenze oba kulabirira abaana bange tebwali bujooza bwati yali takujoga bujoozi kulaga obujoozi obwakolebwako ssebo obujoozi bwa kika kyawo kulaga obujoozi naye kikulaga embeera nti omuntu waliwo omuntu otuuka buli kimu ne kyonooneka so omukyala bamutwala kati oluvannyuma lw'okuteera ngenda okuddayo kubanza saatesobola kutegeera nti yafumbirwa ngenda okuddayo bwe nti okumukima olwo kalona amaze okuntereeza kwata emmotoka ngenda ate yeyankubira n'essimu ngenda okutuuka okumukima nasanga amaze n'okuzaala omwana omulala nga wami ate ayagala nkomewo naye nemugamba mukwano nsonyiwa bino bikomye nenvaayo kati obulamu nemayo bwe butyo nako ate kuddamu kupambana kamala mukyala ebiseera ebisinga babanga amaze okukuleka mubeera ngaeyo kuba omukyala gwe bayita munno yoyo agumbeera nawe muzibu bonna kasitula omukyala nga asobola okugumirikiza oyo abeera gwe bayita omukyala naye olaba nti ate ekizibu ekikuguddeko ate agumiikiriza naye gwe omusindika gwe omugamba genda eka bwe watuuka eka ate n'omugamba addeyo keewamu muntu mukulu naye nti embeera ateeka okuba nga naye yalaba nga tewakyali future naye namugamba nninda nakimugamba ekyo namugamba nninda namugamba nninda ekyo akimanyi obwira ddala eddalu omukazi abeera awo yalino kati nga lwaki nagenda kumukima nga ndaba ngenze ndi bulungi lwaki ayagala okujja ye yankubira nesimu bayizaawe nga ndi eno nagamba jangu kuba nali sina simu era nizangira naye yamala nakola kinafuna yali amaze okuzaala kati ayagala omunone kyampitirako kituufu nagenda mwesunze nga mmanyi nfunye omuzira wange gwe ngenda okuwangana naye obulamu bwange bwonna ngenda okutuuka nga kimpitiriddeko seeka kati obuzibu ki kuzaala mwana kyekyaleeta obuzibu kiki obuzibu teyakukwata kigambo kyange teyagumiikiriza kayo nalina okumwesonyiwa nkwatagane n'obulamu obulala obulamu butambule kati oluvannyuma nafuna omukyala omulala nemukolera n'edduuka we Konge namugyawo Kitebi kale nga womanyi nga wenkugambye nti abantu bezira kulaba nali mu mbeera embi nga tirina omwaso wakunvuma mulala oke tebanziruka oba tebannewala naye kugamba omuntu tasobola kuyita mulalu kyenyinza okugamba naye ate wenna ofuna ekirungi ate emitima mibi negitandikira ku kintu ekyo kati mukazi muteeka mu dduuka nkoze edduuka awo nga omanyi obulamu bukikyuke baba bajjanga okumugulako ebintu oyo omusajja gwafumbirwa ogwako eddalu oyo omusajja okumaliriza omukazi edduuka ligudde okumaliriza
anzibye asibye buli kimu agenze era ebyabakyala nabyo sonyiwa kinyinza okugamba kuba nalaba nga bwe mbasijeyo sose kweyogerako bintu bino gye bivudde newe nawasa omulala era bijja kuba bye bimu newe kugamanya kubeera mu kutawaana mu bulamu bwe butyo so n'omukolera edduuka nalyo nerigwa bamugamba omusajja yakuwasa yagwako eddalu nekye nebuuza bwe mba nagwako eddalu nga saawa eno ndiyoke era ebyo bitwala nti olw'okuba yagwako eddalu oba osuubira anaagwa ate eddala kiki anti nga kati gwe kikube nze mu kusooka nange nafuba nnyo okukola ebintu ebiraga abantu nti ntegeera kuba nfubye nnyo nga we nkugambye nti nabeeranga ku TV njogera emmoloka nkola ebintu tebikolebwa muntu yali aguddeko ddalu nkubye nina music wange anyuma mbeera nkola videos ezinyuma gundi Minister Balamu yavayo n'okunkwatako oba yanzikiriza okuyimbira mu bivulu bye byonna kale nagezaako kumpa support naye nabigaana kale kuba nagezaako kubiyimba naye nengamba wanudde nja kuba ndi ku stage omuntu akinvume nti waligomese ku stage mulalu ebyo nabyo nebisitopinga so ebyo byonna mbikoze lwaki kulaga abantu nti sigwangako ddalu okitegeera naye ngenza okulaba nga era abantu tebibamala kinemeddeko netuka nenkubamu akafaanyi nengamba naye singa nze neneteeka mbigere byabwe nengamba singa nze ng'omwami singa mpasa omukyala omuntu nangamba omukyala oyo gwawasa yagwako eddalu okitegeera atali omu bababiri ne bakiŋŋamba omukyala ono mulabira mu kifaananyi ki kati nagenda okukiraba nga nange kizibu oba okitegeera bulungi nembasonyiwa olwekyo kuba nga omanyi nti n'obufumbo ennaku zino bulinga bwa kigu kya ddalu abantu bayombagana buli kiseera battingana n'okutingana mu biraba tebitegerekeka kati kubamu akafaananyi ku muntu nga bakugambye gwafumbye yagwako eddalu ne mutabukatabuka ku ntabuka ebeerawo ali akufunira akutegeera atya era byebyo kakati nekibeera nti kireetedde abaana bange okubonaabona sina mwana n'omuwa nazaala naye ninga atazaala abaana oyinza omuweerera n'omujja mu nasale nyina amukusuulidde n'omuweera from nasale primary oba primary secondary namala okutuuka mu secondary nyina namugamba vaayo oyo kitaawe yagwa eddalu omwana n'abituuka okuba nga takusobola kukola kitiibwa naye ng'olaba obonyebonye omumaddemu sente nyinga omanya amasomero genda kuzuga bbeeyi sente zoteka mwana ziba mpitirivu ziruma naye ebyo byonna nenzikiriza mbadde ne mu takisi eyo waliwo kati gye buvuddeko kankuona kino kyakabeerawo juzi nga omanyi nti ffe ebiseera ebisinga ngaoba naye katonda akwanguyiriza kale katonda akwanguyiriza kuba akulaga ekyo oteekedde okukola mbadde driver bbanga ddene ku stage ero kuli konge naye nga tubbibwa sente waliwo abefula abakulembeze b'obukiiko batubba sente zaffe bazikuŋŋaanya kajevuddeko nze banziba kumpi miliyoni zalinga mu 6 we banziba chairman wa stage ne mukuba mu mbuga era emisango gyagenda mu kkooti n'empapula z'amalole gyafuluma so naye nga nziba lwaki oyo mulalu yagwako eddalu sente zange yazibba sente zange yazibba olwekyo yagwako eddalu abalala okay yabawa naye nga bawa buswazi naye nze teyampa wadde nakamu era nze nakulemberamu olugendo lwa mutwala mu kkooti mukubye mu kkooti nga omanyi emisango mu kkooti era gitwala sente nguze balooya kukomerera omusango yafundikira nagwa guvuluze bano bamugamba oyo yagwako eddalu ne bamutegaatega okusinzanga we nawulira nti bawaayo sente benguzi omulamuzi omusango naguvuluga era yamaliza ngambye okuba yali ndowooza ayagala nagusanyisa nze ate nze mbakola ki nze mbasasula naye namaliza ngamba kakali okusinza ku biriwo olina okuddamu okuwaaba buto omusango owabire abantu bano nga bonna bavunaanyizibwa ku sente owabire abawutofu state council n'abantu akakiiko ka stage omulamuzi bwe yali aŋŋamba kubona omukyamani mu kumutwala mu kkooti bwati bwe yeewozaako so nga bwali buvunaanyizibwa bwa mulamuzi kugatta ku bano ku fayiro yemu bano be yalumiriza ne bajja ne basasula sente zange naye nkulaga ezo zaafa kati emusango gye gwakoma katonda nga omanyi tali anguzi omusajja oluvannyuma abadeeva banneegattako ne tubagoba akakiiko ne kagenda ne tukagoba bwe tukagoba era abadeeva balondera n'abano ku state council oba we twalondera kugamba nze nabalwanirira byonna okutuusa ku bwanguzi
okulaka nti sawa eno dereva omwaka gwagwanko ne bamuwa emitwalo 2 okitegeera sawa eno afuna emiliyoni eziri mu 2 oba n'okusukkawo ku lwange naye ate nkulaga nti nze yabayamba tebalina kye bampa oke siriyo nnyo nnaku zino nti ndi mu mirimu gyange mirala naye nga bo bandabira mu kifaananyi kiri okitegeera nti bampisaamu amaaso so sawa eno nandibadde nange ndi kubafuna oba nandibadde ndi kubakulembeze bakakiiko naye kino abasajja kye bankuba bagamba tumukulembere kati bano bamala ne bafuna omululu kyebekwasa yagwako eddalu omanyi kintu ekyo kinemye okutegeera kubanga tulabye abantu bangi nga bo ddala emitwe gyayonoonekako ne bamukwata ne bamutwala mu ddwaliro oba ebutabika ne bamujjanjaba nadda engulu nadda mu society n'akola emirimu gye n'awasa n'afuna n'omulimu n'abeerawo nga tewaliiwo amugamba nti yagwako eddalu baana bangi betulaba n'abakulu abali mu rehab ez'enjawulo nga bo nno banywa biragalalagala ne bavaako saawa eno nga bangi bakuwa testimony bakozi bali mu bifo eby'enjawulo nga bakolera ddala naye nga ate kati nga be bajja n'okujja ku TV okwogera ku nsonga ezo ng'abamu baali tebabimanyi nabbimanyi nga batambula bulungi so kye neebuuza nti lwaki ekikyo kifuuse ensonga ate ng'ogamba n'okugamba nti tewali mulayi kaakati wekifuukidde ensonga nti namala endowooza ekiseera kinene nga ntambula mu mbeera kuba namala kuba okugivaamu byantandika 29 mwezi gwa 7 byatandikira naye okugivaamu nagivaamu 2011 okuva mu mbeera eyo 2011 kitegeeza waita si myaka 2 myaka 2 kakati abasinga abaali bamanyidde mu mbeera gye endala oba ontegeera bulungi nti baali bamanyidde mu mbeera ey'okuba smart mbeera n'abantu babitiibwa kati ne bajja ate bandaba ekifaananyi kyange tambula mungoye mukanzu eziddugala oba otegeera kyeŋŋamba nti lwaki bakifuula ensonga kubanga kibaawo embeera gye tuyitamu yanjawulo kyebakifuulira ensonga nandibadde gamba tebakifuula nsonga kuba kisi kyangu kyakusanga muntu akinvuma naye obuzibu bwe bakifuulidde ensonga kwe kunyononera byenkola okitegeera nti oli kasitala abantu kyokoze kyakoze ng'ekigendo kikuba kyekyo kyakola walaba ng'owasize omukyalo omulungi n'amwegomba okumuwasa kyakozesa okumusigula oyo gwafumbira gwako eddalu omukyala waaba ayagala kwonoonera bufumbo ng'ayagala kuteeka mukyala w'ompisa mbi oba bakubbe kyamukozesa oyo yagwako eddalu kitegeera kati bw'okola bizinesi nga bino by'emirimu nti bakuzizza oba bitiibwa ng'ebyo kitegeera oli bagala okusuula kibakozesa kasaawa eno ndi mu kuzimba kampani yange gye nabanyonyoddeko eya Black Carbon Natural Products neera njiraba nga kyangu nnyo kubanga bino ebintu bye tukola byetaaga tofunako buzibu okitegeera bintu chemicals zokya n'okokyezemu oba tozimanyi bipimo by'entuufu byolina kukozesa kati olina okuba nga oli mugezi nga tofunanga ku bizibu ng'ebyo okitegeera kati omuntu saawa yonna asobola okukikozesa nti awo naatukolera ekizigo kino yagwako eddalo okitegeera omanyi nti akatale aba akase kale okudda okuyimuka okuvaayo okunyonyola abantu ebigambo ng'ebyo so ensonga lwaki osazeewo ojje oyogere ku kigambo ekyo publicale so n'ekirala nsaba nnyo era oba nfunye omukisa gw'amaanyi kuba mbadde njagala nnyo ebigambo bino mbyogere nga President Museveni yakyali omukulembeze w'eggwanga lino kuba kyandinumye nnyo okubyogera nga President Museveni avuddeko era kyandinumye nnyo oba nze okufa Katonda nanzya mu nsi ng'ensi teetegedde mazima ago lwaki kinnumye nnyo lwaki kyandikulumye nnyo lwaki kyandinumye nnyo njagala Museveni ategeere nti abantu bangi batulugunyiziddwa babonaabona mu nsi muno nga nze owulidde wembonaabona byempiseemu naye nga byankolebwako bajasibe yes nyinza okuba nalina omusango mu mateeka gaabwe naye nalina ndowooza okutwalibwa mu kkooti nalina okutwalibwa ku poliisi ne bamuvunaana ninewuzaako musa naye okuntwala mu bagazimbe gye okuntulugunya gye bantwala lwaki bantwala eyo lwaki bantwala ebutabika oba nali mulalu lwaki banzija ku American Embassy oba ku American Club ali lwaki bantusiza ku poliisi lwaki banzija ku poliisi
ekyo nese abate basobola kuntaba nti obuzibu lwaki banjja ku poliisi bati basobola kuvaawo na bbaluwa ne batwala direct butabika lwaki bansoza mu safe houses gye bamutulugunyiza. So Mr. Museveni abantu bangi babonaabona batulugunyiziddwa nga nze bwe njogera. Nze njogedde kino nsirikidde emyaka 16 kintulugunyiza sina kyalina mulimo gonna gwe nkola ne guvaayo amaka gange gayonooneka ndi mu nnyumba bw'omu nga wolaba ku myaka gino bwe nkuze sina mwana asobola kunkolera kintu sina mukyala kuba nagaana ne ngamba kambireke sigenda kuddamu kuwonyaawonya abaana b'abantu. So Mr. Museveni mpita mu kutulugunyizibwa abasajja obulamu bwange baboonoona lwakuba ebbaluwa z'abasawo size nazo wano enkizi bazoonoona omutima bagoonoona agayiso ge bankuba kuba okuva lwe bankuba agayiso ago omutima gwange gwafuuka waliwo gutuuka ne guzimba waliwo gutuuka ne gukkakkana kati nagenda okutuuka mu kugenda mu ddwaliro bankuba bbiiru ya ssente mpitirivu byonna mbiyina ndi kubujjanjabi nteekamu ssente mpitirivu okulabika nga ntitaasa obulamu bwange naye okubonaabona kungi obulamu bwange emmere gye bandisa okuva ku lwebagindisa olubuto lwange lwonooneka paka kati ndireera ku bujjanjabi naye nga majeego basirikale ba poliisi bebankola ebintu ebyo saawa eno famire yange asattuka kyenyinza okugamba tetukyali kimu nga bwe twali nze nina basisita bange babaganda bange besayagana nakutunulako lwe kye bankola. So Mr. Museveni ntulugunyiziddwa era nja kusiima nnyo ng'obubaka buno obuwulidde era kuba bino mbigamba because gwe kamanda w'amagye gano oba amagye gakuuma eggwanga lino buli ekikolebwa Katonda aba akiraba era n'akikuteekako.